emipiira nga beeteekera empaka eza FUFA Big League ezisuubirwa okugiwako akawonge ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'11. Ndejje University Football Club eyanjudde abazannyi 25. Omukolo gw'okwanjula abazannyi gwetabiddwako ne Vice Chancellor wa Ndejje Professor Eliab Lugujo ne Ssentebe Paul Makayongo. Omutendesi wa ttiimu eno Raymond Komakech akakasizza nga bwe balina ekigendererwa ekyokulaba nga bakomyawo ttiimu eno mu ligi y'ababinywera. I believe in the boys. I have faith in them. We've trained hard and they're really on point. They are working out so hard. So I believe they will deliver. Komakech wakola ne Ian Sekago ng'omumyuka, Collins Adong, Ali Sendegea ne Steven Mukisa. Omwaka guno Big League yakuzanyiwa mu kibinja kimu nga kya tiimu 12 nga Ndejje y'emu ku ezo. Ate yo Mpala Hills Football Club ng'ezanyira mu FUFA Regional League ng'etendekebwa omutendesi Alan Kabonge the Messiah nabo banjudde abazannyi be bagenda okukozesa mu sizoni ya 2021-2022. Alan Kabonge ayongeddemu abazannyi abalina obumanyirivu nga Solomon Wafula eyaliko mu Proline Masavu n'essaza lya Gomba Kosaka Toyito ngono yazanyirako Kirayanga. Agamba kakutte ku Impala Hills balinde kuzannya mu ligi y'eggwanga enkulu. Ekigendererwa kya season eno kwe kulwa n'okulaba nga tuva mu region okulaba nga tuyingira mu Big League. Kubanga nze saagala kumala budde, njagala kutandikirawo kukolerawo ate ngenderewo ku step eddako. Naye nze ebyange ebyera tereyibuusibwabuusibwa era nga bw'oyogedde, era ngenda kugijja mu region njitwale mu Big League. Aye ne mu Big League era njagijjamu era njitwale mu Premier League. Kuba nze sina budde bwa kuyisa. Okuteekateeka tweteese bulungi traininga okuva covid weyaggwa tubadde traininga bulungi kuba muzeeyi yatuta era twali tukuba ne friend ezimu omuli local teams ne teams eza Premier League. Enteekateeka tebadde mbisebo. Kabonge wakola ne yaliko omuzanyi wa Villa Derek Walulya kwosa yaliko omukwasi wa goal ku tiimu y'eggwanga The Cranes Hamza Muwonge. CEO wa club ya Impala Hills Pius Kadapao agamba ekiroto kyabwe kwesoga ligi ababinywera nga bamalirivu nti basobola okukituukako. Coach Alan Kabonge nga tukolera wamu naye twakola recruitment y'abazannyi b'etuloza abajja tuyambako okutuukiza ekiruubirirwa kyaffe. Era mu bunambiro nga takamala okukola recruitment signing abazannyi abo training nazo ne zitandikirawo. Era tulinga zigenda mu maaso tubadde tulira kendi tuzanyazanyayoko ne ku friendly matches okugezaako okulaba ttiimu yaffe eyimiridde etya mu kweteekateeka. Okusinziira ku ngeri gyendabamu results ndowooza twetegese bulungi recruitment tebadde mbi. Alan Kabonge amanyiddwa nnyo mu kusuumuusa ttiimu ez'enjawulo omuli Masavu, Paida Black Angels, Ondu Paraka kwosa ne clubs endala. Yo, we are the Impala, the Kampala Kings. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.